kati naawe mukyala weffeko n'omwami weffeko bw'omala okubina abamu ebyo wetegeka ekikuta ky'eryenvu ojja kulaba olinnyumiza oba oli kaddiwanga ojja kubanga akachina kabuze abasuubuzi abagenda e China kusanga akachina ka myaka 4 naye nga kalabika nga ka myaka 15 n'okanyomba kumbe ke kanannyini obibuuza nga abasuubuzi b'omu kikubu bajja kukunyumiza naye naffe tuweewala enkaddiwa eyo tukola face mask eya chako era amanda gano malungi nnyo eri abantu bano abakyala obanyi agenda n'abanga mweru naye nga amavivi n'enkwawa byonna biddugavu ate abo bambi eyo balosi y'amaanyi obanga oli omusajja yagula engatto ye eya golodi ate obuguwa bw'engatto n'agisibisa byayi aba oyozeza nonona mu ttaka kati abantu we batyo amanda gano gayamba okutoninga enkwawa ate bambi abakyala we batyo baagala nnyo okwambala b'omusala wa nkwawa ng'omulaba eno y'omweru yenna naye nga eno biddugavu alina ebibala bipatches ebibala ebintu biddugavu n'amavivi gonna amaddugavu buno bwonna obugundi buddugavu kati amanda gano gakuyamba munnaye ate geewonza kintu ekiddugavu ate kyekikugjako kala bw'omufuna era ogatabula mu nnaziyo nomala n'ogeesiigako awo wonna wolaba ebiddugavu kane gafuuka kugamba ne wabawa black kati olumala gugasikamu ebyo melanin esigadde ne chemicals omanyi wabaawo chemicals ezimu nga zi ladies hydroquinone abantu abamu baziteeka mu bintu byabwe ebyokwesiiga ebyabakyala ne gaddugaza omuntu kati awo oba oyagala obigoba bwesiiga amanda gaago olumala oganaabemu then oddire ekinzaali kyaffe butto w'ekinzaali twamwogerako era omugatte ne fractionated coconut omufumbeko omwesiige ojja kulaba nga ebyo ebintu ebiddugavu obigobye ku bukongo gamba mu mavivi ku bukokola ne mu nkwawa eonyirire ate gwe alekaana olubuto banno nga boyogera baddukawo aliwo abantu bali ebikomando ne bafuuka bakomando anti bamugamba nti bw'oli ekikomando ofuuka komando ofuuke obeewaama naye bwakomando obugwawo ng'agenze mu ttooyi olubuto olwesiba n'agamba kiki kino kyendiko olubuto olwesibye kati amanda gano ganywe gakwoze munda gajjemu kugamba gumuko omubi ate abantu bwe bati abaleekaana akamwa baagala okuba obwama buli kaseera ye ayagala kwogerera mu bwama gobagoba eri abo babwama ojobeera nti bogererako ewala bafuna obulwadde kati abantu bwe batu bafunira yakajiko kamanda kajja muozaamu omuko omubi gonna gasika kugamba omuko omubi gonna oguba mu kyenda kyo n'obanga olina fresh breath kiba kirungi nnyo era n'abo abatuuyana waliwo abavubuka abatuuyana balina kabuvubuka era omulabirawo nti ono akomyewo n'embwa eboggolera eri mayiro emu nemanya nti gundi akomyewo kubanga gwokyuma olina kabuvubuka entuyo zo ziba ziwunya omukyala okuzooza alina kunoonya omukenkufu ku prof by research afunayo ka perfume alina omala kujja ku bikocholi ekisenge 15 mbi afunayo ka perfume alokayoza engoye zo nga ziwunya entuyo ate tebaagala ziteekawo mwoleza bazikweka ne bazituuma engoye za Monday ez'olwokubiri ez'olwokuna agenda kakkana ng'engoye zireekaanye kati omuntu bwatyo ng'alina entuuyo ezireekaana muye akajiko k'amanda buli wabanywa amazzi ateekemu ate okumanya amanda gano g'amaanyi waliwo n'abaana abawuulu abaana batambula safaari ogateeka mu kakebe bwe kati oba mu giraasi n'oteeka mu nsonda z'enju gasika omuko omubi oyo carbon monoxide sulfur dioxide kubanga amanda gano kaboni kaboni reactinga ne sulfur dioxide gino kakana ngempewo embi etukudde atola ababunaye abazungu n'abachina bo babagamba mbu babagoba negative energy kubanga gasika emikka emibi ejo gituleetera stress nga carbon monoxide kubanga omuntu yeetaaga oxygen webali babeerawo carbon monoxide tewabaawo obulamu otandika okwayuya obulanga omutwe gukuluma gwe oyagala okitegeera genda kofuna eggaraji otekemu bwoti ukoleze emmotoka ebyo ebikka ebiva emabe gujja kulaba ebikulumya omutwe tokigeza nako naddala gwe mwana gw'omuto ojja kuba otulabyeko nnyo nga radio omuyimbi waffe oyo kugamba kyamutawaana nnyo carbon monoxide atta n'okutta kati ddira amanda gano ogateeke mu njuyo gw'omuwulu gajja kuyamba okusikamu omukka naye oba toliiwo ate mulina ensobi nti bwe muba muvudde ku safaari mwagala okukyaza muggulawo ate ng'ennyumba yonna evuuma eringa evvumbe kati teekayo amanda ago gajja kuyamba okusika omukka era amanda gano aga activated charcoal malungi nnyo naddala ku bantu abalina ulcers gajja acid
acid mukyenda acid afusa acid manya ekyaleeta acid munywanye ebintu ebirimu acid ate nga n'omubiri gwaffe gulina acid gwe gukola hydrochloric acid gino kakana acid nga ayitiridde n'abookya ebyenda kaseera ekyenda kyonna kijjudde amabwa teekamu amanda go obenga obuuko obwo H pylori obwo buleeta ulcers obuterawo embeera ya alkaline nga omanyi bukulira mu mbeera ya acid kati oba obugobye nga ne ulcers ozigobye era amanda gano aga activated charcoal malungi nnyo eri ebisolo byaffe amanda gano agavudde mu kalitunso wa lemon ge bayita activated charcoal malungi nnyo eri ebisolo byaffe bambi bagenda ne babiwa emmere omugimanyi emmere ya yino gundi lusi abannaffe mu kisenyi bagenda ne balaba babagagga bagenda kuzimba wano ebibaati ebyo basudde birimu ebituli ne babijjayo ne babiseresa kati enkuba bw'etonnya amazzi gonna gayiika mu mugundi mu maize bran ogenda okukakana nga maize bran akukudde ate bw'osanga abana abalimi ab'ekyejo abaanika kasooli mu ttaka kati obuuka ne buyingirira awo nga baanise mu ttaka ate n'ogenda ne bakubamu kyakyoyo enkoko bwezityo bambi bw'oziwa kyakyoyo zirwala noonoonya abavetinale n'obamalayo nga teri azuula bulwadde n'ogenda ne ku kyaki osabire ebisolo byo ng'olaba bifa biggwawo kumbe buba butwa ze bayita fungal contamination fungus oba obuwuka obukukuza bukolamu chemical gye bayita aflatoxin ne bulwaza ebibumba by'ente zammwe ne birwaza ebibumba bya mutambuza ddembe obuwuka butubusangana mu mazzi ago ge tuziwa kati nga oyagala okulaba ng'emisolo zo ziba nnungi enkoko zo obiteramu ebijiiko kimu mu lita 2 ne binywa oteekamu tablespoon ne zinywa ku manda gano aga activated agali special ne kazijjamu obutwa bonna nga bwe gajja obutwa mu bantu ng'abantu abafunye poisoning kinze lumuko nafunako poisoning naye amanda gano gantaasa sijja kubuulira poisoning yali wa kikaaki naye gantaasa nnyo poisoning yenna nga obutwa bonna tambula n'amanda go era abazungu bo baba n'empeke za activated charges empeke za carbon enzirugavu bazikola mu manda era n'ebisolo byo biwe biwona okufuna food poisoning bikule na bulungi nnyo bireme kufa nga munoonya obulwadde temubulaba kumbe food poisoning era amanda gasenyese abantu ennaku zino amannyo gaggwawo abantu bafuse bamali butole bamukula amannyo buli mwezi ogenda okakana tagenda sigaza bibuno embeera eyo tusogiziiza kuba tukimanyi tulya nnyo starch abafirika tulya nnyo starch muwogo lumonde biki kati starch mungi kati buno obuuka bujja ne bunyuuna ku starch oyo starch n'akola acid n'akuba ebituli mu mannyo bino kakananga bikaseera ebituli amannyo go galimu ebituli naye kyangu nnyo muba mwagala okuzaawo amannyo nga tebabataddeemu bisemiti kyangu nnyo zino mboozi za mukenkufu genda ofune ebisosonkole by'amagi obikazi obikubemu powder olimbuulira myezi 6 ng'onywamu kajiiko ku mazzi agabuguma amannyo gonna ebituli bigenda kuziba kubanga ekirungo ekikola amannyo era kyekikola ki n'ekisosonkole ky'amagi oba kye bayita eggshell kati ogatte kajiiko kamu akamanda kano n'akajiiko kamu akapawuda w'ebisosonkole by'amagi ebituli bijja kuziba nga tebakutaddeemu semiti kubanga bwe bulwadde bwammwe obuka bwekwekoomo ne buwulira eyo ne bukolera eyo pate gwe ng'ofa bulumi tokyagala nakwogera oyogerera sayidi wetaaga gundi amanda gano era amanda gano malungi nnyo eri obulamu bwaffe naddala ku bantu abalina embeera ey'okutya trauma ng'abantu bambi baali bafunyeko ekyekango ng'ekyekango ebyo byetutera okulaba abantu nti oba omukyala bamurepinga oba yasanga ababbi baali baagala mutta oba abayekera bakita trauma oba yatuula ku musoto oba yalaba abantu be nga bafa mu ntiisa trauma mu kaseera nga buli wabijjukira atya n'awogana ekirungo ekyo kitera okuleeta trauma bakita adrenaline kisigala mu musaayi adrenaline kyokyo kisooka ne kikuyamba n'ofuna amaanyi n'odduka 10 oba katugeze omusota gugoba oba embwa ekugoba naye oluusi kikanga bwekyo ne kikusigalamu wetaaga amanda ge genjogerako ago agali activated ge bakola mu nkola eyo
era ge gagenda n'otuyamba ku bakyala bano oluusi abadira eyeliner ne bazisiga ku bisige nga mulimu chemicals ziredi ne zibagenda mu maaso ne zibasumbuwa ne ziba amaaso funa gana amando gataka mu coconut olabe eyeliner bwe gagakola eyeliner eno enzirugavu onyirire anti eyeliner ejo manyi yeyamba eriiso lino okuvuga okuvaayo obulungi omukyala bamulaba mukyala alina emboko y'eriiso era gamanda gano ge gagenda okutuyamba n'okulaba nti gajjamu bayiro ayitiridde bilubirini kintu chemical omubiri gwe gikola nga gusanyizawo obutafaali bwaffe buli obutambuza omusaayi bwe bayita red blood cell ne bwasigalamu musaayi omuntu afuuka wayera atandika okwengerera omanda gano gayamba ku bantu abatandise okwengerera era gayamba n'okwongera bayiro eri abantu baffe netusobola okukuba fats bw'ozikuba oba towulira bumpewo oba owulira nga oli mulamu bulungi metabolism ebanungi naddala ne ku bisolo byaffe ate byo byongera okugejja ne bigejjera ddala mu kumaliriza mbagamba nti awo butamanya bubi nnyo activated charcoal kana amanda gali nnyonnyonyi ne gava Bungereza ne gajja mu Uganda naye nga tusobola okugakolera wano twetaaga ki kalitunsono wa lemoni ate owokubiri twetaaga omukenkufu ate nga bino byakola n'akusomesa buli lwakubiri ku Equatorial Mall ekisenge 152 ne baba nga basobola okuyigiriza ebintu bino nobawo ka business ko tandikawo ne oba togatunza n'ogateeka mu bisolo byo n'ogakozesa mu bisolo byo ne bibanga binyirira obutamanya bulumu okuze tuve mu roundabout y'obutamanya tuli awo twetoloola mu nkulungo y'obutamanya roundabout of ignorance naye ng'omukenkufu ali akusongedde ku kkobe eggolokofu ery'emboozi y'omukenkufu wali ku Equatorial Mall ekisenge 152 togubeko ebirwadde byonna anti obutamanya bwe butubonyaabonya.